amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Aruna Kasolo ategeezezza nti wakusinkana abawangula mu kamyufu ka NRM gye buvuddeko okutema empenda ku butya bwe bayinza okuwangula akaluka 2026 ng'ekibiina. Ono okwogera bino abadde yeekase ku bakulembeze ba NRM mu disitulikiti ey'e Kalungu. Katubira Embere badde ya bbugumu nnyo mu disitulikiti y'e Kalungu abakulembeze ba NRM ku mitendera egy'enjawulo kuona abawagizi gye bakuŋŋaanidde okunga obuwagizi eri NRM ne Museveni ng'akaluka 2026 kabindabinda. Olukungaana luno lwetabiddwako minisita w'ebyokutereka Aruna Kasolo eyakalondebwa ku bumyuka bwa ssentebe wa NRM mu Buganda. Minisita omubeezi ow'amazzi Aisha Sekindi wamu n'ababaka abalala okuli Sise Namuju be bategese okukuŋŋaana. Sise Namuju watta abalongo b'omusajja ng'ologa ekitundu ekyo. Because of the reasons well known and bazirabye wabweru yonna ne bagamba maama wakola bulungi obutajja mu kamyufu. So nze nsigala ndi wa NRM bannakalungu banjagalanga bwendi kubanga last elections nali ku baasi nali franga yange yali baasi naye basobola okumpa akalulu. Kyendowooza kye tuli mu kukola kati nga NRM Uganda kusingira ddala ewali opposition ennyingi gezaako okussa emitima gyabo. Muli mu kuggyawo kabaka Buganda for Museveni. Muli mu kuggyawo kabaka. Temuli nnyo kuwangula oli abaasinzeeko kuba tuba tunoonyaako best candidate. Godfrey Chiwanda abadde ssentebe mu Buganda ku Kasolo n'ategeeza nga bagenda okusesira ku nsonga z'ettaka. Olina okukola kyonna ekisoboka okuba nti emitawaana gy'ettaka kirinyibwa ku nfette. Abantu baffe banywere ku bibanja byabwe entende ate n'okutuukiriza emirimu gya gavumenti tasafu. Nabagamba mu NRM temuli ansinga magezi. Bonna okubyodera ku Museveni mpaka wansi ku kansala wa Gombolola. Mu NRM temuli ansinga magezi. Abanyarwanda abo wulira. Chiwanda yabadde chairman wa NRM yabadde kuda NRM mu Buganda. Kati bamugjeeko ne bawa Kasolo. Naye yabadde ku mukolo n'agamba bwati kati nga bwavudde ku bwa chairman wa NRM agenda kulwana nnyo okulaba nga abantu banywera ku bibanja byabwe. Engalo obwepwa pwa olemeddwa bayamba nga gwali n'obuyinza mu NRM. Wabula ogenda balwanirira ng'obuyinza babukugjeeko. Wabula Ssaalongo Kiwanda oli musajja nnyo olabika wabba abalongo mu ddwaliro. Kiwanda oyinza okuba nga wabba abalongo mu ddwaliro kubanga toyinza kuba if not nga n'omusulu ayinza ozaala abalongo. Nze nali manyi nti azaala abalongo abeera mugezi. Kiwanda musulu either wabba Kiwanda Ssaalongo wabba abalongo oba n'omusulu asobola ozaala abalongo. Ettaka enkayana z'ettaka zikulemye ng'oli mu buyinza oli chairman w'NRM. Wabeerako chairman wa kabondo kaba MP ba Buganda ekibba ttaka nikikulemesa. Wabula kati ogenda kirwanirira nnyo nga bamaze okusibira ebweru. Naye bannange Nnaalongo wa Kiwanda noba Bayibuli ekukkiriza okunoba. Bayibuli tugikwatemu ekukkiriza okunoba. Okufumbirwa omusajja omusiru nga Kiwanda okubeera nakyeyombekedde kyekisinga. NRM ekugobye tokyalina makulu. Bakujja kuba MP bakujje ku buli kantu konna wabula oyongera besi bako we nogenda owunyera kyokka nga bakugobye kati bamaze okugoba bakugjeeko obuyinza mbw ate kakati ogenda kutulwanirira ku ttaka naye Kiwanda oli musiru. Bannange emmere eweddewo emmere eweddewo naye mwenna mugenda kulya. Kiwanda oli musajja. Kati ogenda tulwanirira ngani? Ekibata kogenda kirwanyisa ngani? Kasolo yatugamba ebbeeyi y'emmwanyi bwegwa temutulonda. Ate kati y'omu yajja ate ng'emmwanyi mwazitta. Watugamba emmwanyi bwe zigwa tutegeere nti gavumenti yezisudde era tetubalonda. Naye basajja mmwe mulina emitwe. Kiwanda ze n'agamba abantu bannange mwenna emmere eweddewo ebyokulya n'ebyokunywa byonna biweddewo. Naye kati buli omu agenda kufuna emmere. Ogenda gifuusa nga Yesu.
Kiwanda oli musajja kale mbuno oyo yasoma NRM eyina abantu bakujjeko obuyinza wabula samira ne mu NRM oba amagezi mwaganyiza oba mwagatuula ku gundi ne muga flashinga simanyi temuyana amakulu leka mbeesonyiwe ndatulwanira nga bakujjemu NRM. Kasolo agamba nti wakutabaganya bannakibiina ki NRM okuva mu Buganda abakwasibwa bbendera abantu baffe bewatta ekyotero obajjukira 221 mu kaluka 226 abantu kulira eyatelowooza nte tukwataganya bulungi abantu bafe mu Buganda si kugamba nti baatondebwa nti opposition naye baafuna okubuzaabuzibwa ate ne bafuna n'ebibanyiiza nga tiwe muntu ava eri kujja kubanyonnyola nakulaba nti babisalira amagezi. Kasolo agamba nti mumalirivu okulaba nti NRM efuna ebifo ebiwera kale Kasolo ku ssente zolina tosobola kugenda na mu ddwaliro ne bakutulimiingako olulimi alina olulimi olunene olusinga akamwa abantu baffe bano boolaba tebatondebwa mu tentulo tebatondebwa nga ba opposition eyo opposition bayingira mu buyingiza oluvannyuma olw'okubanga abantu baffe banyiiga kugenda mu maaso ekibiina kyaffe wano abantu bafe mu Buganda si kugamba nti baatondebwa nti opposition naye baafuna okubuzaabuzibwa ate ne bafuna n'ebibanyiiza nga tiwe muntu ava eri kujja kubanyonnyola nakulaba nti babisalira amagezi. Kasolo agamba nti mumalirivu okulaba nti NRM efuna ebifo ebiwera mu kalulu ka 226 akabindabinda era mmaze okukola strategies ezigenda ddala okuwangula ebifo ebisinga wano mu Buganda era twewadde ennaku 6 zokka ng'abantu bamaze okutegeeza ddala ebikulu eri wano mu Buganda tulina ensonga Kiwanda amaze gundi Kasolo amaze okuwaayo Kiwanda nti Kiwanda yataakola naye Kiwanda olina amagezi mu mutwe gwe abadde pulezidenti wa Buganda akuddidde mbigera agambye luli NRM bagiwangula kubanga eyaliwo teyalina makulu teyalina magezi teyakola kimala opposition netwala Buganda nga naawe wooli amaze okuwaayo nti tolina makulu wabula otugamba kate ke bakugjeeko obuyinza ate nga togenda tulwanirira ku ttaka bw'obadde mu buyinza olwaniridde bameka juzi bali bakuttira mu accident banna muka Kiwanda okkirizibwa okufumbirwa Profesa 1010 okuva n'olwaleero kusinga okubeera n'omusajja omusiru atalina magezi mumanyi ekiri wa fulufiga